Emirundi mingi abazirwanako naddala mu kanyiro k'Erwero bazze beemulugunya kasiimo kaabwe akaabasubizibwa banga n'egye butuukidde kati tebakakubangako kya mu lubaale. Twajja wano tetwereeta ffekka naye twajjirira ebintu mukama waffe bye tubisuubiza. Bano gye buvuddeko basala okugumba kulimu ku masomero mu kitundu kino ne bategeeza nga bwe batajja kuva mu kifo kino okugyawo nga bamaze okufuna akasiimo kaabwe. Ester Mbayo, Minisita avunanyizibwa ku nsonga z'obwa Pulezidenti Mbayo Ayambalidde abamu ku bazirwanako olw'okuwayiriza gavumenti kyokka nga baafuna dda akasiimo kaabwe. Naye omanyi abantu bwe baba bakompensatinga bakwata compensation ne bamishandlinga sometimes ne batazikozesa bulungi ate ne baclaiminga nti bakoze eki. A lot of intervention has been done by the government. Mbayo ategeeza nga abazirwanako bwe bagufudde omuze okwagala Minisita gy'akulembere basasule buli mwaka ekintu kye batasobola kukola kubanga tebalina busobozi bumala. Naye bw'ogenda ew'abantu bwe bakompensatinga bayinza okugamba nti mwatukompensatinga naye mwatuwa sente ntono. Esente nyingi zeziriwa oba entono zeziriwa. Kakati oli n'agamba nti temwatukompensatinga naye nga akugamba nti watukompensatinga wa myaka 2. Minisita Mbayo agamba nti abazirwanako balina okukimanya nti kino ekiseera kya kukola bave mu kwekwasa buli kaseera nga bwe baafiirwa abantu baabwe mu kanyigo akaliwo Erwero. Guno omulembe gwa kukola ne bw'oba wafiirwa omuntu wo ne bw'oba wafiirwa ebintu byo tebaba bakuwadde kakozese okola ki okufuna ekirala ekingi ky'owulira nti okwanidde okufuna. Kiggundu Kabanda omu ku bazirwanako ategeeza nga bwe kiri ekituufu nti bandi ku bazirwanako ensimbi ezaabwe babazira kivubi ate oluvannyuma ne bamala ne bakyukira gavumenti. So ebizibu ebiri mu nkuluma mu lw'amata bizibu nnyo tosobola bitegeera kuba ebyobufuzi buli omuntu mu byobufuzi bw'omugamba amazima akunyigira bunyigizi naye ebintu byabwe bya bulimba bwereere abo abali ekitundu. Ono agamba nti bwe bali bayingira ensiko teri muntu yasalira gavumenti nsimbi zinaamusasulwa singa bawangula olutalo n'abasawo okusiima katono gavumenti kebawanga akasiimo. Mu nsiko teri yagenda mu nsiko n'amala kulamuza nti ngenda kufuna kintu gundi. Twalabira awo nga tuwambye gavumenti ate bwe twawamba gavumenti taking up power ne tutandika okulaba benefits. Abamu ne kye twakola akusookera ddala abamu balinga tebakimanyi kuba nze nayingira mu nsiko nga ndika logo nali papasi yali muzannyo gwali. Okwogera bino Mbayo abadde ku kitebe ky'abannamawulire mu ggwanga mu kuwa entekateeka z'okukuza olunaku lw'abazira olunabaawo nga 9 omwezi guno mu bitundu by'e Wakiso. Uganda egenda okujaguza ennaku 3 nga tujjukira abazira aba Uganda abaafa n'abakyaliwo. Emikolo gy'omwaka guno gya kutambulira ku mulamu ogw'okujjukira n'okusiima abazira abafiirwa eggwanga ng'abantu abasukka mu 1,000 bagenda okuweebwa emidaali ng'akabonero k'okujjukirwa. Joseph Muyingo, Dota TV, Amasukulumu.